Fun ku St. Mike and Thomas Junior School. Sangwa Nansana, Kabulengwa, Chebando. Isomero lyaffe ddungi kati right now tuwano mu dormitories z'abalenzi. Ffe wano ku St. Mike kye twasalawo okutereeza y'ensula y'abaana. Eddomu y'abalenzi basula bulungi, bebaka bulungi. Amasomero agasinga tegaagala bazadde bamanye banaabwe wa gye basula. Naye ffe wano ku St. Mike and Thomas Junior School omuzadde ajja nalaba omwana we waasula kubanga twekakasa nti ddoomu zaffe ziba nnungi, ziba zirabika bulungi, abaana bamanyi okutegeka ebintu byabwe. Kale tewali nsonga yonna etulemesa kuleeta muzadde kumanya wa mwana waakola ki, waasula. Ate n'ekirala omwana bw'aba asula bubi ne performance mu kirasi togisuubira. Naye ffe wano amanya nti asoma bulungi, ebizimbe tulina birungi, asoma bulungi ate era agenda kudda yeebaka awantu awalungi kubanga wagenda okwebaka ekyamazima ddala waba walabika bulungi nnyo. Omwana waaba asula bulungi ate ng'amanyi n'okuteeka ebintu bye kitegeeza ne mu future ajja kuba ye mwana gw'ojja osanga ng'ali organized. Ojja osanga amasomero agamu tegamanyi kuorganizinga baana, tegamanyi kutereeza dormitories z'abaana. Naye wano ku St. Mike and Thomas ekyokusula kyo twakiggala era ng'omuzadde ali eyo ng'onoonya dormitories ezirabika obulungi. Jangu wano ku St. Mike and Thomas Junior School dormitories zaffe zirabika bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Kati eno y'abalenzi n'ez'abawala zirabika bulungi. Kale bambi bw'oba oli eyo usanga omuzadde amasomero gapalapanya bupalapalanya we bagenda kusuza abaana. Ffe wano ku St. Mike era nga bw'olaba walabika bulungi nnyo era abaana baffe beeyagala, basanyufu, bazukuka, beeyagala, bamanyi nti nno basuza awantu awalungi.